kiri mu butonde era omusajja yenna tokkirizibwa gatta abakazi mu nju emu bumujje muliro eno idi simanya mujje tubeereko abakazi bange babeera wamu tebalina bbuba gwe ng'omusajja oba mutemu kati Alien Skin yajja tebamubaze n'akyankalanya media tabeera nga kaapu kamingi tabeera akubye song of the year artist of the year concert of the year ate alemedde mawuji leero bamukomplainingako luli bamuwaana kuno bamuvuma kuno bamwagala njagala mukyegendereze nti BobiWine yabula takyali mu mawulire ekize kikuuma BobiWine mu mawulire ekize kimukuuma bukyanga batandika BobiWine bebe kulu ne kamiliyoni gabadde mawulire kamiliyoni amenyesa ebigere BobiWine afumisa bebe kulu ekiso BobiWine bebe kulu mukazi wanobye kamiliyoni simanya asiramuse gabadde mawulire kati akasajja kaagawamba awo waliwo olutalo nga n'obutwa mwebuli nze kennyini kamwa koogera nakubira Alien Skin essimu saamufuna Kabaata wambuuzaako lwaki towaana lwaki totimba sho ya musajjawo nga tonnamwogerako enkwacyo tolinagiwulira nakugamba nti asaakugamba nti nze sigirabayo kaakati Alien Skin bano tebaayi tebamubaze bw'azze akyakalanyiza amawulire kaakati tuli mu biseera nga buli kaseera Besigye akoze kano gundi akoze kali ne BobiWine talina bw'ayitawo kubanga shoye ey'abayaaye mwe baali bamumanyidde aduumira abayaaye simanya akola biki waliwo agituddemu ono alina okuvaawo by all means ebintu by'ensi byatakulekera tomulekera abaakuba Yesu emiggo baali batambulanga naye abamwewakana baaliranga mu suwaani etya nze nabadde sigenda kuwono kalooli budde oyo kalooli wamuwe South Africa ate oyo omwana yegendereze e South Africa tebawogganirayo ekyo kituufu tomanyi lwaki abamu tebakola mannya nga bali South Africa o bakola sene tebakola mannya e South Africa tebaasamirayo wegendereze omuntu ajja kupangisaawo mu kamotoka omuvuge tojja kudda wegendereze buuza kubakusooka South Africa nti lwaki wano temukola TikTok lwaki temukolerawo mannya wano babuuze eyo tebakolerayo mannya tebaasamirayo bamwegendereza nnyo ogenda kuleeta amaalo ng'oyagala likes ne views petujja kutayipinga wano katono nnyo kaakati nze nande sijja muwa budde kubeera ebimu mbiraba n'embireka naye yaleese sitoore oyo General Gaddafi Smart General Gaddafi manyi teeke yaabwe gye basamba bava mu kabondo ke bayita Firebase Army akabondo ako mwenye yennyini yatuma omuntu nti kwegenda okitandike bw'oba owakana gamba Gaddafi enkya yemulugunye ku lubongoya Ssennyonyi Babi oba Bobi olawo basobola okuddamu n'alinnya ekamwoja kasita wempulugunya ku waabwe todda bw'olaba lumbu yakuba Katikkiro enkya BobiWine n'amutimba nti bamuwambye manya Besu we yali eva mu Baganda kiki ekikyatuganya okusensera nti Katikkiro ono bamulaba mwaka tumukube tumutamya abantu kakati kiki TikTok kiki Facebook bagimaze amaanyi TikTok omuntu kata saving aka video n'akawererezaawo omuntu ekitali ku Facebook oyina ate kugulawo app ndala mu video downloader atoli okokole ki kali kiki Alien Skin afusa Alien Skin tumujjeewo tutya eyo meeting bakayita Firebase Army era nze nabagamba nti bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga baveewo kaakati Gaddafi bwakirumba bano ba Bobi Yanga simanya ghetto speaker Sauda Madada tebayinza kiyingirirawo mujja kulaba waje kiva balina kufuna bano abanoonya ekyokulya aba 2,000 5,000 njogererayo kino kakadde tebalina standing nga ffe Bogo webuze Godfather aludde ku internet ne lwayita kuba mulango bano buli omu bwakuba
simanya property simanya biki simanya lwaita bukuba wane tuli bayala tuli wano nete tuli bayala kakati bano kankuwe emitwalo 10 onvumirondo kankuwe ya 5 kinyingiriremu babanoonya ze likes zino ezono ze bafunye najja ayingira mu kintu nga namaze nakudetermininga future ye ng'omuntu eri luddawa omuntu gwe ngenda okulumba asensedde kyenkana ki ground abantu bamulabamu ki najja n'alumba kati olwaleero muliro atandise okuwulira gye gunaggwera nga yejjusa lwaki yakikola Ebya A Skin yagendako ewa BobiWine ne bamumma obudde bw'amaze okufuuka ekinene ennyo kati ate bamunoonya beekubye naye ebifaananyi naye ajjukira naye muntu anyiiga alina obusungu bwe simanyi babe bwamuganya okugendayo naye bo ani yabagamba nti gwe bw'olowooza omuntu bw'alina olowooza bw'oba oyagala struggle tulwanirira kyekyo kye tugenda okuleeta ng'atalowooza ky'olowooza agwana kufa tagwana kulya tagwana kwogera tagwana kukola tagwana kuteesa kiki ekyo kituba tuleeta kwanga omuntu ayimirira n'avuma Museveni osanga Bobi nga bavuma Museveni nga waali tetulabanko wenaremu avuma nga azzaayo osanga simanya baani nga babrandinga Museveni ba Sky Soldier abaana abato webati ne bavuma buli kye baagala webali negwe kere enkya ku makyo gambe naye BobiWine yasobezzaamu wano toyogera na kye yasobezza gwe gamba yasobezzaamu wano olabe emisinde gye banaakutwala kati freedom eyo gye munoonya yenkana wanga temusobola kugiwa mwavu munnammwe nze kisinga okunnuma nti Kabaata Museveni ali Nakasero oba Museveni ali wa Ntebe ayagala omujjako tusobola omuwerekera ne tumulaga geeti eyingira nti yeeyo naye tebasobola kukikola ate bakuba gwe Timo munaku munnaabwe anoonya ekyokulya gwe Kabaata agezaako okwerandiza ate gwe bakuba enjala ekubule kuba okyasobola okufa enjala bakuba ofa enjala BobiWine takyafa njala abaana baffe basoma aba Timo bali ku ssomero aboono Dani bali ku ssomero Kabaata abawo bali ku ssomero BobiWine bali bweru lwaki bali bweru kubanga bali mu international schools ekiro abasomesa babawa waaka ku computer ne bamubaddiramu wanani alina opportunity eyo kati oli oleda ali mubire tetumusobola BobiWine ali wala nnyo level gye tuliko yene eyakimenke nti nyine namba ye nti owaayo kimenke kiri bubisooka ntereka akakadde wano waliwo ebitagenze bulungi n'akakuteerako kimenke wewe waggule bw'osobola okugenda n'oyingira naye wa BobiWine waliwo ne kamera ya poliisi gwoza bagiteerawo basiru gwoza bagiteekawo tajagala ku geeti yo okutuukawo nti olabe BobiWine olina okuyita mu mitendera nga kakadde onaamulaba ddi ne MP akugamba tamulaba ng'ate MP wa kibiina ki kakati ono Ebya Skin gw'osobola okulaba n'akwata akakadde n'akawa Evelyn Ragu n'agenda mu concert maama atunda akatogo atunda omuceere atunda obutambaala atunda enkwacyo ababaawusa ne bafuna emirimu ab'obulango ne bafuna emirimu n'abeezaawo famire 10 ku lunaku olwo waye muyimbi kati atunda ye muyimbi aliko bagamba bonna mubakubye bonna bagende baffe otunyumiza BobiWine fenga ffe atuyambirawa fenga ffe tudde ku mutendero gw'omuntu ssekinnoomu gwenga gwe Kabaata nga tujjeewo biri BobiWine akuyambirawa omanye abantu tulina okusukka ku bulamu bw'okulabira ebintu mu views ne likes bye bisinza oleeta ebizibu buli lwolabira obulamu mu views erinnya kati eri ku 1.2 egenze eri mu 3 n'oyongeza kyobola baffe abasinga twagaana YouTube interviews ne TV interviews kuba ekireeta abantu abo kukozesa nsobi gwe buli lwolaba ng'otrendinga ng'otandika okwogera ebitajja ofundikira okoze bulande tagenda kubeera reversible obulamu bwo bwonna ekuviireko bakolera nti bali ku musajja baagala mu musula bamuwadde Kabaata
tosobola kumbuuza ennyama y'embizzi tugenda gikolera kinga ndi musiraamu siina budde bwayo ndi musiraamu tombulira mbizzi ebyo gwamanyi genda gwamanyi. Don't bring such discussions in front of my face. Let the dead rest in peace, period. Oyo muntu Kabaata omugobe umale kiseko wo mu motoka waliwo kye bayita relevance. Njagala ombuulire mugaso gwe ki kikyo omumanyiiko nti ayogera ebintu nebikoola kino bwe kiti. muyasinga amanyi naku zino sobo ku social media mukyayogera Timwe yakuba international airport n'ekyusa embeera. Kabaata tukuze otwentertaininga. Ani kali muyagala kuba ali skin agwe. Abaana kile yakuba airport. Bwana ndawana eyo omanyi bana abaana basamira ku internet wano nga ne bwakusanga afukamira naye ng'ekiro yakuvumye. Bwekiri Kabaata. Waliwo yavumanga abantu wano kati bwe yabadde akomawo ewaabwe simanya saalake maama yamugambye noonya gy'olaga totuukira wano tondeetera bizibu. Maama wa muzaala totuukira wano totuukira maama we kennyini. Tagaligobo ngamba nti emmotoka eyano n'Alien Skin yali ya Franka tumwebaze. Kiki ekigaana Franka tumwebaze okunona? Tulina lutalo kinaye. Mwesukago yawango omuntu alina kuba na mikwano alina kuba na nganda alina kubeera munnaku. Wamba Godfather gotera ogende wahamu. Godfather gotera ogende wahamu. Balimbye abantu mbu Alien Skin mbu yagende wahamu n'amuwa ssente. Wamba kisoboka Godfather Alien ogende wahamu nifutamanya. Alien Skin ne waba yagende wahamu. Amish Kigundu muntu w'abantu era abeera mu ggule. Bw'ogendayo omulaba n'omunnyonnyola. Amish Kigundu businessman. Alien Skin obusente bwasondereza alina okukola business abeerewo. Olwaleero mulaba nnyo n'ajja aluna mu biru. Aluna mu biru okuyimba kwakkakana mutali ku woteeri yetafumbira abantu miceere. Si business. Kati n'Alien Skin yeetaaga abantu abamukwatakwatako obusente bwafuna abuinvesting buleme kufa ng'abayimbi abaasookawo. Bw'aba agenze wahamu musango ki? Oba yagala muwa dduuka. Musango ki? Bwaba agala pangisawo bwaba agala kisaawe batuwe kwakyo festival bagiteeke nakivubu ng'ejja kuba ewedde mu November. Ndi abagulawo neetagendanga gwe mazima tagendanga. BobiWine alina ebifaananyi ne Amish Kigundu nga ne bagumusaliranga. Gyebiri. Tabirina ng'agenze ewe mu maka ge nga si Amish yagenze wa Bobi. Wala BobiWine yagenda ewa Amish Kigundu nga ne bagumusaliranga. Alien Skin bw'aba avuga nnamba myufu. Ne bweba eriko yugi nga ya Uganda buzibu ki Alien Skin alina amaanyi agalwanyisa gavumenti nga ne BobiWine gwe twali tulinamu essuubi yamulema. Alina amaanyi agalwanyisa gavumenti. Okimanyi nti abantu omuyoolerero oguli ku Alien Skin kebeera ensi kitakkirizibwa kubeera defiant eri ggwanga lye. Gavumenti gye tulina olwaleero erina bejja okunyigiriza esobole okubeerawo ate erina bejja okusanyusa esobole okubeerawo. Ne BobiWine olwedde tunyigirizibwa nga tannajja kitegeeza bw'anajja bagenda kutukuba bukubi butayimbwa na nkumbi ku mitwe. Kati ebintu birabire mu perspectives of reality tuve mu perspectives of idiocy. Wolo kye tuyita okwekolako DC service bwenga omuntu nga toweeyagalira kubeerawo olunaku lwankya kati ng'obwo obwana kye bukola asula mu mmotoka talina kyakulya Uganda teri amanyi layini yaabwe teri amanyi waabwe waava talinayo bw'olwakuba otandise okuyisaamu eddoboozi oyagala oyogere naye ng'oyogera by'oyogera enkya bigenda kuteeka luddawa. Alien Skin yajja kukyusa bulamu bwe si kukyusa bubwo Kabaata. Sisobola kulwanirira kukyusa ggwanga nga nange nkyali mu mbeera mbi. Abeera atya mu struggle ng'ali bweru wa ggwanga eri strugglinga. Otugamba otya owulira empewo nga gw'oli mu nnyumba ffe tuli wabweru. Soba owulire. Alien Skin ayambala vest gwoza tayagala kwambala saati. Alien Skin apangisa makindi gwoza tayagala maka ga BobiWine. Kitegeeza emmotoka zaavuga nvundu bazirundiramu mbwa
n'abijjayo n'abijingirira ekironjirova kye bawogganirako ekiina ennamba ya radio ey'ekitongole buno obumotoka simanya biki foundation Spice Dana Foundation babutandikawo nga baagala oyingiza ebintu nga ne basasudde musolo ezo emmotoka mwe ziyitira Oisegere nze nyina omukyala wano bamuyita iziti Grace amuyita Grace yali yesimbyewo ekibuga yanoonya Alien Skin okufa obufine ng'agamba nze mumunoonyeze talina ssente gy'atalina talina kika kya mmotoka wano gy'atasobola vuga nga zijjiddeko ennamba emmyufu kuba zijja taxi free yeye ennamba gy'olaba eyo emmyufu ya kitongole singa ebadde ya Burundi ya authorities simanya URA AKCC NEMA mwandigambi oba singa ebadde ya UG oba ya green naye ne red ne bwavuga y'amagye buzibu ki talina baganda tali mu Uganda komyawo ekitu ekyo wano e Uganda odumirire wano oba oyasamire wano ne Uganda ekulemye olemereddwa okumanya ekyakutwala ebweru nti ennaku ye Uganda eyakulema kwa Uganda temanyiirwa bwekiri Kabaata tewali asobola vuga mmotoka kuloni myaka 10 ng'Ebungereza bebiri wano tewali wabulwa mulimo Kabaata n'ogenda mu gavumenti n'oloopa si kyalina mulimo abaana gavumenti naye batwala ebaweerere ng'obeera nabo gaasi simanya renti ne bakugumiikiriza mpaka woolifuna omulimo tebiriiwo bw'oba tolina mulimo abaana batuule ekiwulira wano Kabaata tewaliiwo muntu wano Uganda nga bw'oba tolina ssente abaana gavumenti ekuwa emitwalo 55 buli wiiki obalabirire ebyawa wano bw'oba tolina ssente abaana bali ewa neiba babasula enjala ate poliisi ejja ekkwata ekubuuze lwaki basula njala ekusibe ate baleke nga tebalina abalabirira bw'okaayana n'abaana bo bwe banaweza myaka 18 mu mateeka bakusiba nabo mubeerayo mu kkomera aba nze nyina omukazi gwe najja ebutuntumula bamusiba n'abaana 2 mu kkomera nagende waradisi bamuyitanga kibazo ebiseera ebyo ne bamujja mu kkomera n'abaana baaba nga yabalemera ne bamusibe naye nga ntalo zeewaabwe za ttaka wano Uganda eyo kyannyo tonyumyeyo mwe muli bulungi oyina n'omuliro oli mu kamotoka oyasama wano Uganda oyinza okumala gasama nga oyina omulimo kasitoma akuli mabega ng'otandika muwogganira ebyo wane waffe wano bali mu nsi nga buli kimu akifuna ku bbanja ennyumba ogifuna ku bbanja okutyphone nayo inokisasulira emwaka mulamba wano Uganda nyazo no jikuwa koloni iPhone empale gy'oyambadde ogifuna ku krediti mumuli bulungi wano Uganda ekaluba kati omuntu bw'avaayo ne yeeyiiya n'atandikawo ekintu ky'abantu ne bakigula kubanga ennyimba za Alien Skin zonna bw'oziwuliriza zirimu message aziyimba ng'omutamiivu naye bw'oziyimba olina by'otegeera ekyokubiri yakuba ennyimba nti pate ndeka kuba pate nga na anthem ziri zennyini wallahi n'omulema asituka nyina kitabani kyange kiri mu Bobi naye kikubira ekiyimba gya Alien Skin be kikiwulira ajja kikiyimba yakuba yayitawo oba oyagala naye yeeyisaawo yekka bwe kibanga obujulizi bwammwe nti mwe mwamuwaaniriza oba mwe mwamuwanika lwaki temwabuwa Mickey Wine oba Banjoman tebaagala trendinga oba Dax kwaye baganda ba Bobi Wine lwaki si mwe bwabuwa konsati zaabwe zaddi konsati bazikola ndi basembadde okukola konsati Mickey Wine ne bamuyita ne bamuwayo amafuta n'agenda ayimba ku konsati akwata vidiyo n'agiraga ensi yonna just nga afuluukinze konsati ya muntu mulala naye abantu abaagala lwaki si bemubuwa mwabakyayira ki nga baganda booli bamuvuma nabo bamujemera chairman Nyanzi lwaki temwamulonda ne muganda wa BobiWine Kayemba Egomba lwaki temwabalonda bemera nga abantu mwe mbawagira ku lwoli babakola kibbo abantu mbajjemu ebyobufuzi abantu balina okulya abantu balina okunywa muleme kulowooza obulamu oba bwakulema nga gw'ofuna kyakulya kwa tulina abantu nga besi bagivaako yanoonya kyakulya nti yo obulamu kasitasevingayo omutwalo gw'olunaku nga gamanyiramu ekyebiri era ekyayinza n'obutakola tosobola kubeera ku live okuva ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 nogaa ndi gwero kyano tonoonya bunoonya kyakulya
kati abantu ngaba banonye ekyokulya abamu tunoonya bugagga omusajja n'abeera mu live okuva ku makya paka kiro n'ogamba ono abeera mu mmotoka akola abamu tunoonya bugagga twagala tukibaleko nga kiwera nnyo nze nagamba alien skin namukubira teyaliiko nannoonyaako n'amaana akubira ne mugamba bw'oba olina obudde mubuuze sazaamu konsati zonna z'olina oddemu olinyise ssente buto kuba tomanyi budde bw'olina wano abantu okulowooza nti bakuyamba biweddewo know your value right from today tandika okunoonya nga wookoma weewo oba okomye olina ky'otandika togenda kudda mu kubba butaala mamotoka nangamba nkuwulidde muzeeyi era ezo entalo zonna ndowooza yakijja kunzi genda owulire Dubai tayagala genda mu nnyongeze ssente abeekasanda mu nnyongeze ssente ali mu kuutilizinga the little time he has here nga temumukozesa kusanyusa abantu mumukozesa naye asanyuke n'abantu basanyuke so si muganda wange tujja kubiraba ebyo tujja kubiraba sokosaleko enkeera ng'owoza oyo yafuna omukisa n'aguzannyiramu oyo yali asobola n'okujja ku muntu miliyoni 10 naye yawozanga olibadde wekitegeera kati ayina obujulizi oyo ayina obuwagizi bwe abutwale wa BobiWine abuwe baganda be wano bujjeewo alien skin tewali muntu yamuwagira lwa BobiWine nga amuliko bamuwagira olw'emisambo gye yasamira ne gimuwa obuganzi spiritualist obuganza abulina kubanga era yekennyini akyeyogerera yasamira teri muntu ali bulungi nga tomanyi bajjajjaabo bw'oba tomanyi bajjajjaabo Kabaata tosobola kimeekinga ekyakubya BobiWine tiyagase mu ggulu yali agenze kukolayo ki mu b'embogo mu bajjajjaabe olujjukira mugulu musingo bamukuba tiyagasi ne babba masabo tiyagasi tobijjukira byalwa nnyo ku mawulire wano kati oli yategeera teeke sooka omanye bajjajjaabo bakoowoole balage ensonga basasule babeere nga tebabanja yitawo ogende n'ayitawo kati gwe byonyumya ng'ensi yakulema ovuga akamotoka katono nnyo kalinga ekibiriiti golowooza ensi yonna erina kutambulirawo woolowooleza waawo no obulamu busukka bukujja okwasama obulamu busukka kukwasama obwasami ne buyingiramu okulowooza n'okufumiitiriza bwe butabo bwa Miss Kiggundu bwe tubagamba mukole ki nze natulako lumu n'omugagga hamu yangamba ebigambo byali bisatu yampa obutabo nali n'obusoma saabusoma kubanga esaagala nnyo soma bintuntu ki nga nabutereka naye hamu yangamba amagezi g'olina gendaba n'okusomesa okukulimu kuba olimu ekitono ekisomesa ekyo kimanyi oli teacher by nature kyusa ebintu ebyo bize mu kuyingiza ssente olimbuulira kyusa ekintu ekyo ofune engeri gy'okikola okize mu kuyingiza ssente wallahi siddanga mabega n'obutabo nabunoonya bonna nembusoma nembudda kuba yaŋŋamba the best thing in life omuntu kyatasobola kukugamba n'atunuulira opportunity ekuli okumpi n'agamba opportunity eyo gy'oba okyusa ogikolemu bwoti munnayuganda atandika kunoonya ngeri ki gyakutemerako ttaka kali babalo kye bakola kwali yeni kubanga ye Uganda yamulema ayagala afuna akasimu alo gwe mwana avuga akamotoka kalinga ekibiriiti ki ekiriwo omumoroka obo sitole kimwana kuba kutyanga ntandise ovuga akamotoka ako baagala ani alina eku okitegeera kati baagala buli muntu alemererwe Uganda buli muntu bwalemererwa tayagala kulemererwa bwomu waliwo akantu k'Ekinigeria akavidiyo aka TikTok akavidiyo kaba Nigeria bakola comedy oli yayise omukono mu dinisa ward n'agenda ayoola amakoloni g'abandi n'agalya kati amala okugalya omukazi n'amulaba omukazi kye yakola
yalete kalayi ya butto n'agiteeka wabadde amakoloni ono okuddayo okukwatayo butto yamwoca naye bwe yajjayo omukono teyalaga yaguzinga n'amugamba jangu okwateyo jangu ino n'amakoloni oyo n'amugamba kiri sitede nnyo sooka ofune amakoloni naawe oli naye n'akwata yano n'amaki amakoloni butto bwe yamwoca era teyayogera naye n'ayita munne naye ng'engalo zibabuse zonna zifudde ziweddewo butto yayokya abantu ng'aba nga tekuli kayogedde ndi buttanjokyeza kati bwe bulamu bw'Abannayuganda wano kasita butta amwoca bulamu bw'ensi tayagala akkirize nti yamwoca agamba bugambi Kabaata jangu naawe okwateyo mwenna mujje lumu akatabo kalabye ssebo tebaagala kusoma tebaagala kwebuulirira balowooza tubeera mu kukuba jjejjerebu kati ensi life bwetuuse Ebya A Skin bw'abaana agwe bibye naye tetugenda kubakkiriza kutusiriwalirako wano BobiWine effect bisimanya biki awo n'obunyonyi tujja kubulinnya tujje South Africa awo tubacambuwe embooko tukomewo wano kuba abantu amutegerera ku migere nga pikipiki oba mutegerera ku mbooko nga mbalaasi buli olaba embalaasi ng'ekola mukama waayo kyayagala okuva ku makya bannange n'engamba kikiro obadde mbiraba mwana toyina na kyolya abakazi bali mu nsi bayitirivu tosobola nakwana mukazi n'omuteekawo n'omulaga ensi nti oyina omukazi ab'obwereere gweoyagala olimberimbe basajja banno mu batwale mu sitwaga erimu okufa aga magezi ng'ogagyewo ye ng'ali suudi toyina yadde akakoko k'owa ccacu olimanyira muntu alina abantu abalinga 40 babeera nabo nze nali mbaddeko ne BobiWine ng'alina abantu batambula nabo omuntu yenna atambula n'abantu olunaku abaayo eno n'emitwalo ngaaga kuba babeera ne famire ze balesseeka olina osooka n'obawa ekyebiri ebiri oba esatu exactly naye gwe n'akamotoka kenyininyininyini k'olina kalimu insurance kali ku looni tokasobola kabeezaawo k'osulamu tosobola nnyumba wano ku internet tukumanyiddeko kuwemula tali kirala bw'aba tawemudde aba tateesezza teri muntu ategeera ayinza kukusanga ne BobiWine wajjeeyo tomanya na kumanya nti yazze BobiWine bw'agenda South Africa mwali mulabeeko oyo muyayi ng'agenda waawe nobamanya tabamanyi baagala kuferera bantu mu mannya ga muntu be mwesemberezaako basobole okufera abaki. We are here on a reality basis. And anybody who is true to himself will stay. People who are living a portrayed life will not go beyond their eyes. Amasoga bwega komukulaba era bajja okukomya obulamu. BobiWine mujje mu mboozi z'abantu, mujje mu business z'abantu, mujje mu family z'abantu. Abantu balina okulya, abantu balina okunywa, abantu balina okubeerawo beyond the politics. BobiWine earns 1.8 billion Ugandan shillings. Okuva mu byobufuzi. Nze nabagambe BobiWine bamujje mu mboozi zaabwe bwe tuba tuyomba ebyaffe nga taliimu. Baagala nnyo omusindikiza bamuyingize mu kifaananyi kozi bonna kwe beesigama ng'oggyeko kali ka gurupu k'eggambye aka Firebase Army mbuulirayo abantu babiri abakyawaana BobiWine nga si ba Firebase Army nga bamukolera vidiyo ng'oggyeko oyo omugundi asula enjala. Omusajja bamujje mu bigambo mubatamiza omuntu ne mubatamya ekintu babalabira ddala ng'abantu abataagaliza nga yemufuna obuyinza mugenda kuba n'abamu obukumbi. Ekibiina bakisize ekifaananyi ekibinti ky'abavumi bantu batali kuba bavumi waliwo omuntu akuvuma ng'ategeera kyakuvumira naye omuntu avuma n'omubuuza omusajja ovuma waakyo waayi nange nsanze bamuvuma wano beefuula abalwanirira ba Kadaama. Kadaama omulwanirirako ki? Ekisinga Godfather ye propaganda gwe batambuza omuntu n'abeeri n'akutemako ekigambo ekinene bwe kiti n'ayagala akuzingiraawo simply because yakimanyi
aina amalebe agajjo mujirako emabega bakungane babeko bakuteeka okusirika oluse tubeera basiru. That's what they are known of. Manyi buli muntu abane kyamanyiddwako. Wano teriyo muntu akyaleeta bujulizi n'agamba kasitote kale kifaananyi toli wakyagulanyi. Obujulizi bwo bukomaawo tebaddamu kutwala serious. Kizibu okusanga atemye mu video n'abako wagitwala. Bikomaawo kwa babeera bamanyi abo bawaayiriza. Branding bagikola yaggwa. Bw'olaba video zalumbiye zitambula zikyatambula taliyo takola. Jalera azikola. Nani akyalina obudde bumulaba? Olaba yetana. Yagabe mwalina bwino kwali emisemo muyitirivu nnyo yakagula poti 3. Kyana amuleta ali akyusiza ki? Government yakyuka. Bwino wamuleetedde bba. Government ekyukira ku online. Muveeyo muleta amannyo gammwe tubalagirira entebe weeri. No actually no bakulembera tujja bakulembera tubasongere we tupatusa ku gate tubagambe kazeyi mu mutegeraawo bwe mutamulaba nga afuluma mujja mulaba nga ayingira fe tugenze. Government ekyukira ku online ku WhatsApp group. Musimanya internet yajjako Gaddafi internet kyogamba internet yajjako Gaddafi nejjako Bashiri Museveni yena atakiraba nti eno internet ne gisalira amagezi era ali awo alize gwe kikozesa mujjako. Godfather katusomeseye abantu akantu kamu. Muzeyi yavayo n'abagamba mujja kakasa nti tewali opposition mu Uganda yali alina kyategeeza. Eggwanga lisobola okubeera nga opposition eri decade nga yavaawo dda naye ng'eriwo nga kifaananyi cause tebaagala kulabisa mawanga gali nti esi yaffe temuli democracy. Opposition Timo. Yajjawo opposition. Ekyasuula Saddam Hussein kujjawo opposition. Kati yaffe weeri nga kifaananyi. So mpulirize. Opposition ye Uganda weri. Naye opposition eriwo omuzungu agiyita shudo. Katukozesa oluzungu olwo batajja kutegeera. Agiyita shudo. Ekintu ekiri shudo. Shudo opposition. Ekintu ekiri shudo kye kintu nga buli muntu alaba n'amaaso ge akiraba nti kituufu. Naye nga kyetaagisa ababakakensa okukikebera bagamba kifu. Nga bolaba ekicupuli kya ssente nti bw'okirabira eri olaba ssente naye bw'okikwatako woti n'okikebera kiba kiki. Ate opposition gye tuyina wano eyingiza abantu nga oli teyasoma tewali amanyiwa waasula abadde ku mulimu ng'ayogera sports bamuwa emitwalo 5 buli lwava ku studio ne bagenda bamuteeka mu miliyoni 3. Opposition ne politics kika kya mulimo abantu kyabalemo tegeera ali eri waggulu yafunamu kika kya mulimo tosobola kuŋŋamba munzije nkubeererewo nga budget yange ya campaign eri mu miliyoni 600 exactly ngenda kulwanirira oli musiru memba wabasaba akalulu akasabira ku bigere bwakomawo okubabuuza akayimirira mu mmotoka asaako dirisa mutinti tagifuluma namu asaako ndabirwamu. Budget yange ya 600 million nyina abasajja boyogera nabo nga yasinga amasomero gaaga okufuna sente za campaign mbo yageze lwanirira gwe. Politics is another business. Kani go bobeera omugundi ageze tulwanirira ayina okulwanirira maamawo ne taatawo period. Bwe baba tebasobodde kulwanirira teri ajja kulwanirira weerwanirire naye ogenda kwerwanirira otya nga buli eyandikuyambye ali ku level y'okuba mukubi. Enkyo ogenda sisinkana ali enisikini enkyo sinkane Kabaata lyo sinkane nze nga ffenna watukuba ogenda kutuuka dde wa BobiWine akuyambye. Madubala yasinkana BobiWine ng'amanyi kiwedde. BobiWine yamuwa amagezi teyamuwa yadde 10. Amagezi ge yamuwa gaamulema okukozesa kuba omuntu ogwo munafu.